Balungi abagalwa nsanyusa balaba nammwe okundaba tuli ku Fiction subscribing and liking and commenting and nze potential nzize ne muganda wa Fikgaza Julie, what is a potential? because I have a potential. Did you? Because I have a potential. But it's a unique name. What do you want to do? It's also good to proclaim good upon yourself. Hey, it's also what? Good to proclaim good about yourself. I know we're not going to kumachano gamba. Ntinze Julie potential. Evidently, oyagala toyagala oba we proclaiming ze konti olina potential. So the zeal comes by itself. It's beautiful. I love it. Thank you. Abampadde omuli bannange ndi ne muganda wa Fikgaza eyagenza omulabako mukomera namuswalira ku mmere mwatoko muso mugambo ya Allah. Si muganda wo. But era aba muganda wange. I regard him as a big brother. What really happened to your big brother? Big brother wange bamukwata. Fik bamukwata when? On Thursday? Yes. Today is a Saturday, yesterday Friday. On Thursday. Bamukwata nga bono yagala following up. Julie bakwata omuntu oyagala okumanya bamutwala wa avunanibwa ki so that you know how to handle the whole situation. Otegere case katujingira tutya. Kati lawyer twetaga wakala ki. Mayi waliwo file nga tezeetaga baloya beeru. Mwina funa wa black. Ngagwe. Good. Nga inakuwa muddugavu ayimira wali abagambe. Nedda, your honor, no. Kuba beeru babeera soft. Your honor. Oshagera. So we were following her up when I went to Katwe police. Netuuka ne batugamba avunanibwa aggravated robbery. Ngeri ensi yonna bwe yakifunye okuva ku mwogezi wa police. Aggravated robbery omuntu awansi kyatamanyi buba bubbi nga bulimu n'amaanyi mangi. Bisi ne other labor ebiseera ebisinga abantu batera n'okufiiramu okitegeera so gwe musango gwavunanibwa fake which was very very untrue sikituufu n'omulundi evident kyebaliko era wanatukira ogendera mu kooti god forbid kuba tetwagala kituukewo neba nakituusa ogenda mu kooti actually kyabaganya okukituusa ku kooti obukakafu obujulizi tebunaba kuwera okitegedde so guno omusango gwalopebwa omwami gwe bayita Julio oba nali mwise omuvubuka Julio agamba nti nno yabbibwa yakubibwa complainant yes yakubibwa bubi nnyo nabbibwa ebintu ebyalimu ne miliyoni 10 nga za sapalaso naye ate Julio oyo bwemba mu followings namulabako ku TikTok nga yeeta Julio wa Gaza gye yali yavaayo buvi okitegedde gye yali yavaayo buvi so bagamba nti miliyoni 10 obadde abantu bandekanira tuteeka palaso mu bino guys let me tell you something you're not a fan of the Mayanjas more than I am nnyo ne leero ku live yange mbaddeko ne Wizomanizo a few minutes ago mbaddeko ne Wizomanizo I'm a close friend to Wizo. I'm good friends with Chameleon. Like I know these people on a personal basis. So mutemusobola kumanya bulumi ki muntu bwayitamu kubanga ayogera ku muntu gwayagala. I'm not your usual people. Gwe osinzidde wali eri ku data o free monthly MBs. 20 MB. Yes. Chazigaba. Bazigaba balina ne zinene o downloading ama Airtel app nga bakuwa ebitaano. Nkutidde gwanyonyola gwasulawo. So bambi madde nsaba akajjanya n'akamanyiro bikendeere nnyo. Every person that is talking about this story bw'abanga afunye clarity nkakasa nti amugye ku nze kubanga nze yaliwo mwenna mondeekanira lwaki mwenna temwategeera nti Fiki yakwatibwa ku maca ensi yategeera saameka nti akwatibwa 11 12 awo yakwatibwa ku maca saawa nnya za ku maca nnya so ema njogera ebintu byenkola ki byoyinako nnyo yes byentegera bulungi ebintu byenjogera mbitegera bulungi nnyo sibiteebereza sibirimba nenalongo kito naze leero
era naye settlement agiwuliddemu nti miliyoni 10 zaani za Palaso. So nze ngaza omuntu, I know Palaso is angry with Fikgaza. Emabekako mulabye ezo videos nga balina arguments. Kyani kya Fiki, kyani kya Palaso awo bayingizaamu ne gladiator. Oba oli awo batadde alien. Okategedde. So obwo obusungu obwo ayinza okuba nga yasazeewo buhandolinga bwati, which is very very unright. Engeri gye wasinzira n'otugamba nti byaba kibanda tebeeramu poliisi. This is way too much. Bigwerawo. Okitegedde. Omanyi nze nina ekintu nze kye nina ng'omuntu Julie. Nze omuntu wemba nali mwagaddeko, oba wa mukwano, oba musajja, oba wa famire, nga mutima gwange walinamuko ku kifo ekiri special. Ne bwe mba nkusabula nkulekerayo. Sabula owumba. Era gwe ntera okusabula ne sitamulekera mba sikumanyi nga tolina kakwate kunze nkuwa. Actually bwe guba musango mba nkuwa makucha kalabba. Oba wakusibwa Maisa kalabba mutugumbula afaveewo. Okitegera, but a person that you've ever been with, sat down with, shared lunch with, this is way too much. Bino ebintu birimu family, birimu reputation, bingi, okitegera. And then kubanga ebintu bye bakunganyize wa Fiki ebibalemeza ennyo okwogerako gabadde majambiya. Literally every family eyina ejjambiya mu maka. So kitegeeza buli family entemu evunaanibwa aggravated robbery. Okitegeera. Wennabadde we bakwatidde Fiki baatwazizza buli wamu ne batuuka n'okuyita eddagala lya alusenjaga. Mpaka ne bagiwunyiriza nnyo ne bagikeberakebera nnyo, but it was ne bakizuula nti eddagala lyaki. Otherwise mu bintu byebogera baligambye bamusanze ne opium. Boy batera omwita abapoliisi. Okitegeera. So the thing is, this is a situation that is way heavy, but it's a lesson to the rest. Njagala okujjukiza Ankopi n'abayimbi abalala bonna Tibebe Kuru Kamiri ne babanga n'entalo tekuli yalopanga munne mu poliisi. Ebintu mubisobola. Ate ekirungi muli bayimbi. Bakayimba eno nga kalike wakuba simanya nga kibanataleeta poliisi n'oli naleeta bino byabanene. This is my talent. N'oli aleeta ebyabanene ne Fiki tubeeraawo. Ffe twagala okukeepinga busy. Olaba ng'entalo ezaliwo bashiba. Cindy Shiba, Spice. Spice yalulimu yalweyingizaamu teyalulimu tukireke teyalulimu. Yalulimu. Gwe wamulabako ku stage. Bino byali by'abantu bali babiri ne beekakasa. Spice yajja buzi. Naye maama ovanga ku muntu agamba sijja kulwana. Ne bakuzira omuntu. Spice bamuzira. Yamuzira. N'ava ku kyokumuzira. Nalinyawo n'ennyonyi n'ensi n'agimulekera. Eye radio. Spice yakola ki? Talina kye yankola njogera mazima teyamuyingira. Nedda. Oli yakola sipimika, ono n'akola opimika. Si bwe guli? Kati awani aba asubudde olutalo. Spice mulekera ogamba nti no simwagala, mulekera okungamba nti no sagala Spice. Me, I meet with manager Roger literally almost in all the bars. I say hi to him, we talk, we hug. So mulekera okungamba nti simwagala. Mbuza, this is common sense which is not common. Kati kamberemo interviewer. Nga Spice nga Shiba avudde mu gundi mu concert yayimba akayimba ke sipimika. Gamba ne mukyala kyeswa ebiwawatiro namowa byanswa. Nakagenda eri. Gwamanyi gwe goyambaza gato yamanyi. Nze kanyama tebangeza ku birungo. Awe wava obuzibu awo. Spice ye birungo. Bannaye. Awe wava obuzibu kitegeeza. Kambeko ne kyegamba. Omala ky'abantu abasinga sibaddamu. Abanvuma ku social media. Tobaddamu. Omala ki sibaddamu.
bajja bagamba ono brown sugar oyo sinze kati siina ngeri gye ngenda kuddamu ng'ogambye waliwo ono omuwala newoteerawo ekifaananyi kyange that name is not mine. That person is some other person. She's also another brand. She's an artist. Yes, Ongarachi. Nze wegendereze. Then no mwana mu boss. Ulidde. Nze siwulira kirondeka. Madde nkyagamba. Abantu wayimirira wali n'anvuma nnyo brown sugar wololo wegendereze. Era buli alina video nga wavuma brown sugar nkukakasa saakuddamu. Kubanga nange brown sugar mba neebuuza tikatati ono brown sugar yamukozi ki brown sugar nennaku kikazi kyattu kikkakkamu mpaziko ntera omubuuza mugamba te ono wamukoze ekyo ngamba siina kati wangamba siina naye simulwanira kuba wangamba nti alina era nsobola omuko nze nanti nze nwana n'entalo ezitali zange kati jjuli bakuvuma ensirike nze bakyali bange tebasobya bw'oyingira kyali wange oba onnyingidde mbimanyi sibimanyi nzijja nsobola n'okusalako ebigambo awo mangu nnyo ate okyo kigambo okisaba olaba wagamba kasuku mbu alinga fuulugundi ekyo saakisala nsonyiwa nviirako bajjako nzija ku lisiti y'ekyemisana ekyo ate mwakikwata bubi. By the way, I was just complimenting Kuku. Nali simuvoola nali simuvuma like ali figure ye namba ali proportional ekiri wansi kyekiri waggulu ng'empagi y'obusiraamu